rise up in honor of that speaker and his entourage. As we remain standing, we are going to sing. Review and approve of the previous minute. Review and approval of the minute of previous council. That is our number 5. Mr. Speaker, financial year gwako era lwayo tugenda isa budget ya financial year 2024-2025. Naye ndaba nga tewayi kigenda maaso, Mr. Speaker. Nze nga chairperson wa committee pulira okunyola kwa kika kya waggulu okulaba nga tubuzaayo omwezi gumu financial year gweko ng'ate enguudo ze tezinakozebwa enguudo 6 ate bayongerako n'olw'omusanvu olwa Kiryammuli. Mr. Speaker, badde nsaba kufuna ku mawulire enguudo ezo zituusewa kwa financial year gwa. I beg to submit. Project zino Mr. Speaker tugenda kuzikola. Tukanye okutabawo bw'ensimbi. Titugenda sobola kukola buli kimu nga twakoze eki. So ekibuzo answering Mr. Speaker, sente tetunazifuna, ekirala enguudo tugenda kuzikola. Waffe twazisaba era nze nazirangirira wano tiziyisemu muki procurement. Nanza Mr. Speaker. Honorable House eno jagala okubategeeza nti enforcement ekoleddwa mu bitundu byaffe emu ku eyo ebadde eya property tax naye ba tenants babayisizza bubi okubateerako siiru abamu ku bo abajjeeko siiru ne babaleeta ne mu kkomera. Nga ekiteeso kyange obanga nsaba Honorable House eno ekkirize nga tetunnaba kubanga tukola enforcement zino wabeerengawo sensitization esookerwa ddala okukolebwako balandlords bennyini abalina okubeera nga basasula emisolo gino babeere in the know bamanye nti balina okujja okusasula emisolo gino okusinga bwe tugenda ate okuggala ba tenants oba abapangisa ate nga bo bayina emisolo emirala egy'okusasula. Bwento bwensaba okuyita mu ntebe yo Honorable Speaker sir, this Honorable House okubeera nga sensitization ekolebwa. Property tax ono ya sensitizingibwa kuva wansi ensonga lwaki nti tukyafuna obuzibu oyajja n'akomplaininga nti bampadde omusolo mungi ku kizimbe naye nga bwe tuba twakola sensitization n'omanya abapangisa boolina ne renti bwokyaginga sente ezivaamu z'oboolina okusasula. Wange mbatuka sirabangayo omuntu alazimanga ogera babeeramu ne bambala tisaati zaabwe ne batambula kubanze mukozi babeeramu be babusaze bakansala bakulu bagambe nti okubusala kibi wabula bwe bakateekako ne weekubira enduulu mu mateeka ekyo kirungi. Speaker, n'akava podium okunnyonnyola enguudo newozaako lwaki enguudo si nkole ngambagamba sente tezennajja ng'ate mwalimu mwennyini abayisa enguudo ne muteekako sente zozikola ze n'okunoonya mu bantu. Kyannaku nnyo nti abantu abamu bakotogerera amazima ne basalawo okupulenga politics. Bwe tukola operations ez'emisolo abantu abamu bo badduka ne bajja mu ofiisi zaffe ne batugamba nkwegayidde ekizimbe kyange tokiggala tokola ki naye n'alekayo abantu then najja n'agamba nti tubayisa bubi. Lunaku olwaleero tukakasa nti financial year gye tuyingiddemu okusomesa abantu ku misolo wamu n'abano batekinika abasoloza emisolo tutaddewo etteeka nti terikukwatisa kujja na mmundu ku nsonga ya misolo abantu bakwate bulungi basobole okubeera nga bawa omusolo. Omusolo bajjeyo amaanyi ge badde bateeka ku bantu gakkakkane kubanga bano abantu abawa omusolo bawa musolo
gwa kukulaakulanya bo wabula si gwa kubafoosinganga bufoosinzigwe n'oggala ekizimbe ky'omuntu olw'okubanga olina emmundu. Era okuva n'olwaleero bannagombe tubakakasa omusolo gwa kusololezebwa mu mirembe kubanga mu kusoomoozebwa kwe tuyina gy'emisolo egirina okuweebwa abantu baffe. Nga kanso mu collectinga ne URA ne collectinga. Oluusi amaanyi ne gasoba ku buli agenze mu field. URA ereeta agaayo n'abasirikale baayo ne kanso ne musolooza musembayo ng'omuntu waffe owa wansi embeera emusobedde ngera bwe muwulira mu Uganda yonna. Nate kisinga otuuma mu byonna abantu baffe abo baguma ne bakola ekisoboka ne bawa omusolo. Naye munange gye tuguweereza ne mumala emyezi egiwera 6 ne mumala emyezi 3 mukyabanja musolo okuva mu Central. N'olwekyo bitumalamu amaanyi bitwongera emirimu egy'okusomesa abantu baffe naye ng'ate tulina basomesa ate ku ssente ze tubajjamu naye ze tubajjamu zennyini nazo nga tezimala. Twagala okusaba buli avunaanyizibwa review ebeerewo mu ggwanga